mbalamusizaako nnyo mwana gye musinzira okubanga mutulaba. Erinnya yenze Saalongo Kanka Kapita, mu production eriyo Hannington Kasagga, oli ku Media Choice Telefina. Ebule nakumbale tuyingire omwaka gwa 2025. Namusaako ak'ensusso Abaganda ekivuunirwa nti muli Baganda ba Katonda. Omwaka gwa 2025 ebintu ebimu nk'oyo byogera, nange ngenda kubaako kye ntandikawo. Ngenda kufuna akabinja k'abantu abakuba emiggo Abaganda abasiru. Ngenda kanoonya njiye ebisajja ebirina emibiri ebigenda okukwata embooko binyambeko okuba Abaganda abasiru emiggo. Kakati kambabuulire ebimu kubisse Obwakabaka bwaffe. Ngambye programu eno ngikoledde Abaganda, Baganda ba Katonda, mwe bempadde programu eno. Ekimu kubisse Obwakabaka kwe kwetiiririra n'okutya ng'eby'Obwakabaka bwammwe, ennono zammwe, Obuganda kwe businzira okubanga butinta byonooneka. Emabega wali Nabalaga Bibirindi n'enkulungo ya Nantawetwa KCC yagyewerera, era nga mu kaseera katono egenda gijjawo. Ne mbabuuza oyo Nantawetwa mugenda kumukola mutya? Mu kaseera katono nayisaawo ebbanga ttono ne mbalaga ebimu ku kibumbe ekyamuteesa asooka eyayita wano obuyigiriza obubeewaza obwo buli mu mpapula ze muwandiika, n'ayita Abazungu babayigirize civilization ey'Abazungu, nga baamutemako omutwe. Era ne wabaawo era Omuganda omusiru oba bamuyita Mukasa yampeereza message nanga gwosaana kuba miggo ng'agiweereza ku vidiyo ya Kaakaka, naye musiima kuba alaba agenda okukola comment aba amaze kulaba. Ekyo kyali kyakubiri. Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda ateekebwako erinnya eryo lirimusuusuuta okumuyita Nnyanja Temanyiirwa. Nnyanja Temanyiirwa kambanjulire ennyanja ye, ennyanja ya Kabaka. Ekyaddala mu linnya ly'Obwakabaka litusuusuuta n'okumuwa ekitiibwa, ennyanja ya jjajjaawe Mwanga II gye yalagira n'eteekebwawo ku biragiro nga yasimibwa na Kasimo Nkumbi yagisima. Obwakabaka bwa Buganda bwali bumanyi kye bayita security, okuyitira mu b'envubu abakettera ku mazzi, kubanga omugaso gw'ab'ekika ky'envubu ogusooka bukessi. Envubu neebeera mu mazzi, Kabaka yakiraba nga kyali kyetaagisa okuuma obukulembeze bwe wakati w'okuzindibwa, naga nti yeetaaga olubiri lw'Emmengo lukuumibwe, era mu Ndeeba awo waalina okusimibwawo ennyanja kwe yali agenda okusinziira okuteeka Marini, abalwanyi b'oku nnyanja era abakettera mu mazzi ab'ekika ky'envubu, nti era akasimo kano yakoowoola ku buli Muganda gye yeegatte mu kusima ennyanja, ng'ennyanja eno yalina kuva mu Ndeeba yeegattire ddala ku nnyanja Nalubaale eri e Munyonyo. Kati Abaganda baali bakusima ennyanja bagiyise mu Ndeeba mpaka lwetuuke e Munyonyo. Teyagendereramu bya bukuumi byokka, kyogerwa nti yagendereramu n'okuba nti atumbula eby'obusuubuzi. Ssaawa eno nga kyalibadde kikulu nnyo obusuubuzi okubugattako ekyobulambuzi. Kakati kankutwale ennyanja gy'olaba eyo y'ennyanja ekisinga okuba ey'ebyafaayo, era ennyanja enkole mu ngalo z'omukono gw'Omuganda, era nga yeeweesa ekitiibwa Abaganda mu ggwanga Uganda. Is the biggest man-made lake in Uganda. Eri mu kibuga wakati. Namutikwa w'enkuba atonnya ennaku zino nasutta akaseera ku Ssekukkulu kwennyini ne ngamba kangendeyo kuba ku Ssekukkulu enkuba yatonnye. Kye nalabye kyanneewuunyisizza naye neeyongeddeyo ne kakireke. Nsaba okutegeeza tugenzeeyo ne twetegereza. E Kampala kasita enkuba etonnya buli muntu alina omufulejje oguyitiramu kazambi, naddala obubi obuva mu toyireeti babuta, bawulira kakubye enkuba kasita etonnya, olwo lwe baba bafunye omukisa okutta emidumu. Kakati emidumu egiri ku ssettendekero wa Siraawu Central University gyatunula mu mudumo ogwateekebwawo ekitongole kya KCCA
Nezi hoteli omuli Jevaini n'ey'Abakatuliki eyitibwa Popopo bye bimu ku bintu ebyetobese oba ebizabyazimbibwa nga byagala okulega oba okusena ku bulungi bwa kayanja ka Kabaka. Naye ekimu ku ekyo kye tulaba mmwe nga mmwe kye mulaba nti baayagala bazimbe hoteli okuliraana ennyanja. Eno eriko yika eziwera ebibiri kwetudde kwe baagisima. Kaakati ng'oggyeko ekyo kye tulaba n'obulungi bwayo, ekyaddala ekimu ku bigendererwa exterior mu internal motive abazimba hoteli okugyetoolola baalabawo omukisa gw'obutasasula bimotoka bya suwegi. Era pupu yenna ava mu hoteli abenzi gye musula mu nnaku enkulu kasita mweyamba akkirira butereevu mu nnyanja ya Kabaka. Kakati kansooke mbalambuza ennyanja ya Kabaka. Annington Kasagga ku kamera omuzira omuzukulu wa Gunju nga yavuga eryato tutudde ku lyato ne tulambula ennyanja ya Kabaka. Kungulu mwakoze omulimo mwebali. Mu nnaku enkulu we zaawedde mwatadde emidumo, ennyanja ya Kabaka yonna kungulu ejjudde bbi. Kankibabuulire nga bwe kiri. Sijja kukirumamu ndi musajja mukulu. Ate no Media Choice tuteekako disclaimer agamba 18+. Kati omwana omuto mumuwabule ennyanja ya Kabaka. Kati saawa eno bw'ogendayo kungulu kutaayaayako pampa kotoni avudde malwaliro simanyi ddwaliro kyeririraanyaawo. Pupu ali kuli kaakati yavuddeyo wansi ate engejja ku nnyanja ya Kabaka. Kansooke ngibalambuze ndyoke mbabuulire kyentegeeza. Ennyanja ya Kabaka eribuko buli muntu akola omulimo ogukyasinza okubeera omubi mu kibuga Kampala. Kuliko abalimi. Ku saidi y'ennyanja ya Kabaka bagirimako amayuuni ga bwayiise. Ndoza mutegeera ensonga lwaki mbagambye nti ngenda kufuna akabinja mu 2025. Tandika okulambula Buganda eno nga nkuba Abaganda abasiru emiggo. Ndowooza okwogera temusobodde kukuwulira. Ku nnyanja ya Kabaka atamanyi kayanja ka Kabaka kali mu kibuga wakati ku Lubiri Emmengo. Oba alitwala obudde engeri gye tugenda mu nkuuka nga mugenda okuuka mukuuke enkuuka twalayo obudde tuuka mangu okkirireko ku nnyanja ya Kabaka. Kaakati nga sinaba kutuuka ku KCC kubanga ekisinga okubeera obuzibu KCC hoteli n'abasiru be bakyasinza okubeera abazibu. Ate nga mu bitongole ebyo byonna bye njogedde abasiru gye bali ye tujja okusinga okutandikira. Mbagambye ennyanja ya Kabaka kati ekulukutirako pupu kwali kungulu ataayaaya aseeyeeya. Kakati bwe nkulambuza ngenda kusooka nkulaga ennyanja ya Kabaka. Ku saidi emu kuliko abalimi baalimako amayuuni ne kasooli mu nnyanja wakati. Lwaki baalimaka lwaki nkugamba nti nno baalimako kasooli? Ennyanja ya Kabaka abakesisi bagitunuzaamu ogumu ku middumo egikyasinza okubeera eminene esatu egitambuza amazzi kagenderere. So ennyanja eyali ey'obulambuzi ewandiikibwako ne ku mutimbagano nga mulowooza nnungi, KCC yagifuula sewage collection water site. Efaanaganako kino kye baazimba mu Lubigi ekya Nalubaale. Kale ekya gavumenti kye baazimba kisengejja Lubigi amazzi gasobola okugenda mu nnyanja Victoria nga gatukula. Kakati KCC yazimba omwala omuddumu ogukyasinza obunene negutunuuliza ddala mu kayanja ka Kabaka. Kati gwe gukyasinza okuleeta bbi ataayaaya buli nkuba lwetonnya nga muta mutunuza mu nnyanja ya Kabaka. Mwebale mugyebaleko KCC ye n'abaliyo mwebale kola ekyaddala kirabika mukola. Kaakati omuddumu ogwo ogukyasinza obunene guleeta ettaka gwalyako ekwota pozi nga mukikola mukigenderedde obanga mukyagala kibe ennyanja yeeveewo. Omuddumu gwa KCC gwalyako kwota y'ennyanja ya Kabaka guleeta ettaka era gwakolako ekizinga kwota gwagisalako
era ennyanja awo yavaawo yafuuka nnimiro ya mulimi era n'omulimi simanyi gye yava wabula omulimi kwali alima mayuuni. Ku nnyanja ya Kabaka kuliko abavubi. Egimu ku mirimu egikolebwa ku nnyanja ya Kabaka kuliko abavubi bakeera ku makya kuvuba buyamba naye tebakyakozesa maato. Kati olw'akazinga ka Kazambi ne Kasasiro eyatunuzibwa KCCA ettaka lyajjuza akayanja ka Kabaka akayogerwako nti kali fuuti nnyo okukkirira wansi. Ettaka lyakajjuza omulimi n'alima. Kakati abavubisa amalobo tebakyetaaga lyato, batambuza bigere ne bayingira ennyanja y'ennyanja etaliiko mayengo ne bateekamu amalobo n'abandi ne baleeta ebisero n'obutimba bakwasa ngalo kubanga ebyennyanja obutono n'ebinene n'obuyamba mwebiri. Kakati kuliko abavubi. Ku nnyanja ya Kabaka kwennyini kuliko abalunzi balundirako embuzi kimeeme ne balundirako embwa, endiga n'ente ennusu bulaaya Frisian. Ente zino teziba ku miguwa, si nsibe, tezirina biyumba wabula awo wennyini we zirundirwa mu kibuga wakati. Kakati Frisian buli weetaaga okunywa ku mazzi n'okukanula amaaso epamu obusa eyingira nnyanja ya Kabaka. Kati mu nnyanja ya Kabaka buli kisolo ky'omanyi mu Kampala, embwa, mbaatakabuzi, ssekoko, endiga, embuzi, nandi kinsembyayo ente, omwo mwe zipama. Mwe nnyini mwe zirundirwa ate nazo zikimanyi ennyanja nnyimpi. Embuzi eniigiina buniigiinyi nga bweyagala neekuŋŋaanya emmwanyi zaayo n'eyiwa omwo. Ente busa, embwa oba pupu w'embwa ye bamuyita batya oba mumbwa, maama wange yagiyitanga mumbwa, neeteeka omwo emumbwa. Kati abalunzi beeyagala ku nnyanja ya Kabaka. Twalayo akadde nga tonnaba kwogera bya kisiru, mwe Abaganda abeetaaga emiggo, twalayo akadde ogendeko ku nnyanja ya Kabaka. Find time ng'ova mu kibuga ova okusuubula. Kaakati ku nnyanja ya Kabaka kuliko abasuubuzi. Abasuubuzi kwe bali abaana abato abatambuza kasooli mu kibuga, abatoola abatambuza ebigaali. Abatoola bamanyiddwa nnyo okuvuga ebigaali. Bwe bamala okutunda ebikajjo ebikuta babiyiwa mu nnyanja ya Kabaka. Abaana abasuubula amagi bwe babazaayo baketi bayiwa mu nnyanja ya Kabaka. Naye ekyobusuubuzi ekikyasinze obunene ku nnyanja ya Kabaka mulimu akazinga okuterekebwa ekkutiya ekyasinze okubeeramu emisokoto gy'enjaga egikyasinze okuba eminene. Wano bw'oba onoonya njaga okuva ku nusu bitaali mpaka ku mutwalo omusokoto gye guli ogwenkana omukono gwange gwe batunda. Era baakanaabe nga sinaba bo batuukako. Abantu abaliyo tekuli toilet wabula ekyo kyonna nkibagamba mbadde nkugambako ombuzi nga sinatuuka ku bantu. Ekimu ku by'obusuubuzi ebikyasinze mu kibuga wakati gwe mugwabi, akabanga wali bakatunda. Actually kuliko n'akazinga ewali ekyoto ky'Abamweyana. Beekwasa ekyo nti mu buwangwa mulimu ekyoto ky'Abamweyana, olina okubaatu n'ogenda n'okubwamu n'oyogera n'Ekibamweyana. Kati wali bw'oba oyagala omusokoto oli avugako katono n'agenda kazinga n'asikayo ekkutiya erimu buli kyetaagisa n'aguzinga okuva mu buzito bwa ssente zo we zikoma awo mu kayanja ka Kabaka. Kane kyewuunyisa erudda University, erudda hoteri, erudda bizimbe bya kabi, ate entattaanu luba lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka. Kakati Bamweyana we bamusiza oyinsobola okgendayo mwabatamanyi wakunywera njaga mbalagiridde. Osobola okgendayo ne weeyagala ne bakuvugako bakutwala wali kazinga n'okuba omugwabi n'okomawo. So obusuubuzi bw'enjaga buli kayanja ka Kabaka. Kuliko bamakanika. Kati bw'oba onoonya spare omubbe mu Kampala ng'onoonya n'emmotoka gye bali mukanikira ku spare omubbe nga bali mu kupangululamu ebyo nnyini gwe bagibbyeko byeyalambako namba plate, genda ku kayanja ka Kabaka. Abanyazi weebali bamakanika abafere, buli mmotoka enzibe ekkirya kayanja ka Kabaka nga waliwo ne spare agira mu kutiya nga n'amuleese tagulanga yadde ku nte tavuganga yadde ku nte y'empumumpu ku mmotoka y'ente gye bazibyemu obuti empumumpu yaleeta spare.
kati munnakampala anoonya spare omubbe kirya kayanja ka Kabaka awo wewali akatale k'ebyuma by'emmotoka obutaala side mirror obutaawo buli kimu ekibbe kati bw'oba oyagala emmotoka yeeveeyo ng'eyina bipya UBS kyokka ng'oli ku UAA kirira ku nnyanja ya Kabaka bamakanika weebali babeerawo mu buti eddakiika 5 emmotoka baba bamaze ogibangulula kati boda enzibe obutaala obubbe kayanja ka Kabaka wamanyiddwa nti abo we babikolera bafumuula bufuumuzi njaga n'okimanya nti kati poliisi tolina kugendayo walibo ne batandika kati buli spare omubbe ali awo ebigambo bino nsaba bigende eri abakungu abagala tubayita yab'ebitiibwa abatuula mu twekobe nga osobola okuyimirira ku twekobe bwoti n'olengera kayanja ka Kabaka ebigambo bino mbibategeeza omanyi mugamba nti temubimanyi kale katubibabuulire bakanaabe tebalina ttooyi bw'oba oyagala okutegeera nti omuntu wa bulijjo apama amazzi genda ku washing bay ng'oyolezaawo emmotoka bakanaabe nga tannaba kukwata ku mmotoka asooka n'afuna omugwabi n'aguteeka wano naggula emmotoka ye amazzi ga bwereere firi n'engalabi ye n'ebigere bye bw'atwala ekibakuli wali mu nnyanja ya Kabaka n'asenayo amazzi ga pupu emmotoka zammwe bazozesa mazzi ga bbi amazzi ga pupu gennyini gasena bw'ati kuba kungulu kati ataayaaya amazzi agali wali wa Kabaka gakkala ya guliini embanga sonyiye kubanga guliini side effect agaza amazzi agatatambula guliini ku side ena abantu gye bali asena bulungi wali amazzi omuli empitambi omuli buli kimu n'agaleeta n'ayoza emmotoka asooka kati ekidumusi bwe kimukwatira yajja mpale akabina ne kabulira mu mazzi inche ezintono obugulu ka sabusitama akabina ne kabulirayo akomawo buli kimu kiwedde kakati beebali awo buli side kuliko kanaabe side eri kuliko zifuso abaganda abooleza fuso mu nnyanja ya Kabaka weebali so buli fuso eyeetaaga okwolezebwa 5,000 layisi omusanga kuki ku nnyanja ya Kabaka amazzi basena wano kakati dereva alinde emmotoka ye kanaabe ayoze emmotoka ya dereva alinde emmotoka ye saako ne makanika ali mu kutembeya spare omubbe bonna bapama mu nnyanja ya Kabaka kakati pupu ali wali wa generation nga 5 abaasookawo abaliwo kati abaliddawo mujja kusanga ng'olwedde ekikolwa kyennyonnyola kyokka obugimu obuli wali nga bw'abantu buli gwe nkugambye awo nsaba mulambula kayanja ka Kabaka mulabe waliwo ko kutoya eri mobile oba ensime zona tewali kati buli ali awo bw'oba oyagala okulaba ebyetere genda omukulu aba avaayo ng'omuto ayingira makanika aba avaayo nga kana aba ayingira ow'enjaga aba avaayo nga lasita ayingira buli omu agenda kusitama mu nnyanja ya Kabaka tewali waliwo obwana bavaayo omulimi ng'ayingira omulunzi w'ente aba avaayo kakati omulambuzi ng'ayingira emu ku economic activities ziriyo kwe kuwolezaayo emmotoka ng'aboozi b'emmotoka bakola kimu kunywerayo njaga kuuza mmotoka na kupama mu nnyanja ya Kabaka ekyo nkibabuulidde kakati bw'ovaayo eyo ng'ogamba waayo kakati amazzi kangaleke kanzijeko wano mu miti waliwo emiti egyali gyebunguludde awo simanyi giragawa awo osanga abenzi bakakuuse abakyasinze obwenzi obukyasinze okubeera obw'amaanyi bukolebwa ku nnyanja ya Kabaka ku nnyanja ya Kabaka awo buli kimu kiggwa omuntu agenda eri n'afuna buno obuwala obutambuza emmere n'akaleeta mu kati awo abayaye ng'akubye omugwabi gwe kubanga waliwo n'edduuka lya walagi kasaateekamu walagi awo kakati bw'oba obadde olina wooteeri eriraanye mu Kampala wano ng'olina akawala ke waleeta okuweereza emmere nga kakubuzeeko mu ssaawa z'okuweereza emmere nga kakubuzeeko wekkirira kayanja ka Kabaka otunulye mu busubisubi awo olabe abeebaseewo buli atalina ssente za loogi wekiggweeraawo ku nnyanja ya Kabaka kakati bwe bamaliriza bye bakozeseza omuli obupiira era tosobola kuba ntabbiri pozi nga abayaye baliwo abayaye awo abalimuko ku magezi obasanga bambi bakutte bayonja kye basinga okuyonja obusaanikira bwe engabu kuliko simanya biki kuliko awo obugambo genda awo bw'oba onoonya buveera bwaki katonza okusanga omuntu wa gavumenti nagaye kirungi beekuuma omanyi bannamawanga kasita bajja ne bafuga eggwanga lya bannaabwe balowooza nti balina okusaanyaawo ebyeno bireme na kulabika na kuwulikika nga bbe ebyabwe batereeza kati abaganda abasiru baligenda okuzuukuka ng'ensi yabaleka dda ng'abalala bajja wano ne batwala
esente ne bazimala mu Bwakabaka ne bazimala mu Kingdom ense yali enamba ne batwala ne bazimba ewaabwe ne biggwa kale akaseera kagenda kutuuka nga bannamawanga abazze okutwala ebintu wano nga bamaze okubitwala tebakyalina kye baagalawo Abaganda mugenda okuzukuka kugenda okugogola Kayanja ka Kabaka n'okuyimba ekitiibwa kya Buganda kyava dda nga kyafa dda nga leeta zaakyuka ekyali vi nga yafuuka fa nga ekyali va nga yafuuka fa nga kyafa dda kuba muli awo kakati ffe abasobola okubabuulira katubabuulire ng'oggyeko abenzi kirya Kayanja ka Kabaka weewali buli musamize eyeeraguza osangawo oli alina gw'aleese okumwambulula amwambudde anaaza bigere mu nnyanja ya Kabaka nze ntuddeko jjajja gundi jjajja we waffe Masaka nze ntuddeko jjajja Kagona nze ntuddeko jjajja Kabimbiri nze ntuddeko jjajja gundi buli eyeeraguza mu kibuga ng'alina akasabo mu muzigo yateeka mu kaluumu n'afunayo gundi mu kinaabiro n'ateekayo wuufa n'atandika okuteekako amaloboozi amajinge bw'aba agenda okwambulula omuntu kira Kayanja ka Kabaka omulimu ogumu oguli Kayanja ka Kabaka kwe kwambulula abakazi ebisiraani omusulo n'okweyambulula gwe babafusaawo Kayanja ka Kabaka ku lubalama olw'ennyanja ziwedde okanyuga emmwanyi nga totunuddeyo okuzizza bwoti kati genda woolabe buli eyeegaaya enkoola buli ali mu kulya enkwacyo ali ku nnyanja ya Kabaka buli ali mu kwambulula omuntu ali ku nnyanja ya Kabaka buli abuliddwa ebibiri ebyatooyo afuka mu nnyanja ya Kabaka buli omulimi apulakitisinga agriculture modo ya Museveni eka modo eri wali ku nnyanja ya Kabaka mugendewo mukirabe kakati oludda olumu lwawambibwa abalalu buli mulalu gw'olaba wano e Kampala abeera ku luguudo balina we bakuŋŋaanira ku nnyanja ya Kabaka simanyi oba weewali omusambu ogubasuula eddalu we bakuŋŋaanira kati waliyo noggo zone nga balalu obasanga awo obusajja buli wabweru beebase beebambye bati ku nnyanja ya Kabaka tebagambwako ekyo kye kimu ku by'obugagga ekyali mu Ssekabaka wano naggwano yakeera ku makya n'alagirwa abajulizi n'ebyo ebyali takkiririzaamu ebyali bityobolo bwa Kabaka ne babajjako emitwe musajja najjukirwa abamu n'ennaku zino batandise omulayira Kabaka Mwanga kakati abali emmengo aywaweya Agina Duli yatera okukibuuza aywaweya do you seriously take time to find yourself finding things kakati njagala okgenda nga sinabagenda ku bakungu ba Kabaka mbuuza abasajja abawumbatuutu ebirerya ensowole ng'ebyaddala ddala muli basajja bali mu gavumenti nga muyitaba n'amannya Amaganda kiki kye mukoledde Obwakabaka mwe mwazaalibwa omanyi Museveni yabawabya Museveni yagenda n'agamba ng'omuntu akkiririza mu by'Obwakabaka mbu mayindi yebeera palacho simanyi na kyekitegeeza zimanyi muyimbi bamuyita palacho nze simanyi kyekitegeeza. There is a way Museveni paints people who talk about tribes, who talk about as if you are a fool. Bakulu, don't be misled. Temubabeera bize. Temuwabizibwa. Abasajja abali mu government mukola yoki ng'ekyaddalo oyagala tukuyita ow'ekitiibwa honorable ne bw'oba tukuyise gwe ewaffe mu kyalo sebo bwe bayita abo abantu ku speech day obwana bwaffe obuto osanga teacher nga ali mu kayigiriza oluyimba olugenda okuwaana honorable nantategeera nga yagenda okuba omuntu omukulu nga muganda ayagala atuuke nga mu kyalo twasalanga n'essubi sebo ne tubaalirira abakungu ne baddira omwana wa kanka Peter Junior ne bamusibya ekikalu ayimbire omusiru ava mu gavumenti y'NRM oyo nga ye mu kulyayo ssente abaana baffe babayiyiza ennyimba ku speech day mwami gundi tukusanyukidde okulaba nga ze n'emitwalo 10 talina mu gavumenti kyakolamu ali awo ameze envi mu butategeera. Can you imagine? Waliwo abatera okuŋŋamba ng'ojja ku video yange nti naye musajja gwe tosobola kukola video nga tovumye kakati bino bigambo naye kakati omuntu akkiriza ddala gali mu gavumenti kambuuze okwo si kuvuma mbabuulira mazima kubanga temwogerwako. Let me tell you, okola ki mu gavumenti seriously
nga kwa assignment oli mu position of decision making nga mukama yakwawulizaako nakuwa ku buyinza obusobola okusalawo ne mutuula ne mu planninga August House muli mu parliament ab'ebitiibwa muli mu parliament kiki kyoddiza society jjajjawo mwe yava gye yalwanirira osobola ogisangawo what have you kwegamba mu bitiibwa byo kiki kyoddiza ensibuko yo kiki ekyo kyoteeseza kiteeso ki banekesisi muli mu kulya ssente mulina obwana obuwala obukera ku majja ne bugolola essuuti ne buvaayo bujja mu kesisi ye kukola mulina offices zirimu ebiwujjo ebyo ebitiibwa mulimu bitudde mu Bwakabaka what have you kwegamba profit ki magoba ki Buganda ensibuko yammwe gye bafunamu yadde ekiteeso ekimu ekigamba nti beeko ka budget ke tusavinga ku mabbali akayonja obuyonja kubanga ekyo ekifo kye tubadde tutambulako kifo kya Bwakabaka kituwa enkizo ne mu SST social studies gwe nasomanga eri mu UPE kale nojjolabamu abasomere Harvard nga temutegeera nze yasomererwa Nundanga basinga okutegeera mu SST baabuuza give an example of a man made lake. Give an example of a man made lake. Kabakazireke nga bakuwa tiki. Abamu ne kabakazireke ko mwayitira ebibuuzo. Oyinza okuba wali ogenda na kufuna mwenda n'oteekawo ekigambo kabakazireke n'oyita kati mu ekifo gy'olimu. Kakati kabakazireke gye mwawa. Seriously, don't you realize kangende ibyo kambize bali. Muntu kyo yali mu government yo Muganda. Atalina kyasobola kuyamba Buganda ne wankubadde nga ayambye family ye. Nsi kimogenda okubeera mwoleka abantu nga yeyo nonika tebuli mu kalungi okujjako gwe okuvuga emmotoka n'okunywa omwenge tewali kirala mugenda kuleka nsi ki KCCA where do you get the liberty to turn the Kabakazireke into a dumping site aba KCCA abaliyo saawa eno ababumbulula kitenzi ne mufuuka abeesibye ne mulya ssente kakati baabata n'emisango tutumanyirira abantu ne mubasaka kasasiro kiki ekibawa libati okutunuza omwala mu nnyanja gye mutaasima ne mugikola dumping site kati sewage ow'amazzi yenna ava mu toilet ezo simanya biki septic simanya biki emifulejje gyonna gye tunudde mu nnyanja ya Kabaka soon nga tewanayita myaka 10 ennyanja egenda kuba ejjudde omusenyu nga n'amazzi gaggwawo muzimbe wake noza kye mugoba mugambo wayi katugitunuzeemu omwala erivaawo nabagamba nga ntandika programu zino omwaka guno zinaleeta nti omuntu asaanyawo Buganda akikola kagenderere nakibagamba omuntu asaanyawo Buganda alina sponsor ate nga abamuwerekedde Baganda bokenyini Baganda kubanga why is it that the key areas of the Baganda that should distinguish us from other people elsewhere in the world lwaki ze target ettaka buli kintu kyonna ekikufuula Omuganda target ettaka target ebiyitirirwa target Obwakabaka target Kabaka yennyini target buli muntu anoonya ekyokwerejjirako ayagala kusiimuuliza bigere bye ku Bwakabaka because bw'oyingira mu Uganda n'otatuukako mu Bwakabaka bwa Buganda oba tolina kyokoze kakati eno Garden of Eden Katonda gye yatuwa omanyi ku nnyanja eyo kuliko akazinga ka Nambi Nantutulu omukyala eyasooka awo kakati kambuze KCCA Nambi Nantutulu gwe muweereza paadi ezo ze muweereza ze muyiwa mu mwala kubanga wali ku nnyanja ya Kabaka wajjuddewo paadi z'abaana paadi z'abakyala na gundi pampa baziyita pampa za gundi z'abaana ani gwe muweereza pampa ezo nategeezeddwako nti KCCA ng'ekitongole bukikola kisindika obulenzi bugende bulonderonde kasasira ali okwo can you imagine KCCA temuyinayo koko escape baziyita batya dredgers baziyita batya ekyuma kale sijja kwesiba ku luzungu lwesimanyi ekyuma ekisobola okuyoola kazambi wammwe gwe musasulirwa ssente okubanga muyo ne muyonjeyamba kyovola abatusuubwa nnyo Jennifer Musisi yali ategeera kasita abaamuteeka mu ntebe baakitegeera nti alina byakoze ebibbulula Buganda ne bamugoba miserable omukazi ne bamugoba naye yabawona kubanga bwe yava wano yagenda Bulaaya Jennifer Musisi yali akoze strategy
nzimbe sawa ya Queen eddewo ngekya respectinga tekewe enkulungo ya Nantawo twanji tekewe ngekya respectinga nkolo oluguudo lwa Royal Mile ngekya respectinga ndowooza abafera abayingira mu buyinza bwa government mwalaba Buganda etandise okushana ne mugamba ku sente zaani ate nga nazo muzijja wano Obwakabaka mubuweko percentage bwekolere ku byabwo kubanga abali emmengo baterere bekwasa bana ku budget ya Buganda tekuliko kasente kayinza kuweebwa Baganda balinamu kumanyi gonda nyanja ya Kabaka nagalamba twale ku nyanja ya Kabaka omanyi mbaddeyo nga nseeyeeya oba ani nannyini wa Central Lens University ani nnyiniyo kubanga waliwo omusajja ono yafa ow'ekitiibwa Mukiibi yafa ne mumutirira erinnya lye ne mugamba omusajja yali paralyzed ne mugamba alina n'omwana ow'omwaka ogumu tiyalina stamina ng'azaala buli ddakiika ne weebuuza ne weeyalwalira ebyo ebintu bitera kukolebwa nga waliwo Omuganda alina kyatuuseeko kati nga waliwo munnamawanga alina kyayagala omubbako Omuganda tasigaza na linnya at least bagamba yabadde mwenzi yazaala mu baana ba senior 2 erinnya lye lireme kusigala naye ng'oyo omusajja yalina ettafaali lyakoze ku byenjigiriza kati university eyo n'alirowooza Central Lens University yalibadde ya mugenzi Mukiibi ne famire ye naye balina engeri gye bamusotterera olw'okuba ye Mukiibi balina engeri gye bamusotterera omusajja ng'atuuse okufa kirabika eyo yali pulaani olowooza kati siba kwogera ku mwami Mukiibi oyo omugenzi Mukiibi abasinga mwali badde mumwerabire yalina abaana 10 ne weebuuza ddala ku achievements omusajja gye yalina bwenzi bwe mwalina okwogera ku ntaanaye university eyo oba yaani njagala omuntu mu KCC ogende mu university eyo nga toli mubbi nga toli muli wanguzi ogende ogibuuze toilet z'abaana abasoma mu university ezo emifulejje gitunudde wankimanyi mwina capacity ne bayinginiya abasobola okumanya gitunudde mu nyanja ya Kabaka yoyo Kazambia ali mukulu kutaawo hoteli zine ziriranyeyo nga mwe muli y'Abakatuliki temugitya mujaze mubuuze terinayo system eyita wansi eyetwala mu nyanja ya Kabaka ono pupwas atayaya avaawa alina kubanga aveeyo kakati nno Baganda ba Katonda Abaganda ba Katonda kambabuulire ebyo Katonda ndowooza byabaagalamu mukole nze nno nnyina endowooza erowooza nze nyine ndowooza tinze nsobola okusasula ssente okutwala abaana bange singa wabeerayo eryato eritegereka ku nyanja ya Kabaka kaneeyogereko nganzo I can willingly pay a price just to go and have fun on the Kabakazi Lake. Singa ennyanja eyo waliwo budget olwankoyo bibuuza mu kabinja kenjagala okukola akakuba Abaganda abasiru emiggo ndooza nja kutwaliramu n'abakungu ba Kabaka abamu basaana kiboogo ddala oli mukungu wa Kabaka banaffe abakola budget y'Obwakabaka bwa Buganda zetuwulira musoma tewaliwo kantu konna oba akakuuka konna ke musobola kuteekawo ne muvaamu biliyoni 3 ne tuzimba Bbugwe ku nyanja Bbugwe kale ne wabaawo ekintu ekikolebwa ku nyanja ya Kabaka ekiprotecting bw'ogenda ku nyanja ya Kabaka n'otunula ku sayidi era ewaliziwa hoteri bo bagitangira bulungi era ewaabwe bayonjaayo tebakkiriza Kazambi kati Kazambi ali mu bana ku sayidi eno abakkirizibwa okusenga awo empunga byoya ababunzi ababungeeta oba bagwanga ki but that does not matter bantu ba Katonda abo bennaffe kennyini nga ne Kabaka wa Katonda yabakkiriza babe kakati neebuuza mwabakola ku budget ey'Obwakabaka bwa Buganda seriously can't you tell the Baganda that we need this all enkola zonna ze mukola okufuna mwaka sente akalabirira Obwakabaka can't you really see that this is one of the most important items that the kingdom has baba boogera ku nyanja ya Kabaka they call it a tourist attraction Baganda ba Katonda Baganda ba Katonda batanga brothers and sisters of God bogenda baba bawandiika ku nyanja ya Kabaka bagamba it is a tourist attraction find time and go there and see whether there is anything that attracts anybody to go there right now mu kaseera kana enkuba weetonye bobo yagala obulwadde ng'ogyeko fe abaakamilika tugenda buli wamu fe emibiri gyaguba munange mwabawanike engalo genda yolabe is there anything to attract
even the eyes of a younger girl. Imagine ente epama, kanaaba apama, omutamivu apama, owafusa apama, makanika apama, embwa epama, buli omu ali kuli. Kati baba bakyapama, omuvubi naye nakkirira apama, kaakati ne university ali eri mu biyumbe munda apama, ali mu hoteli apama, bonna bayiwawa wano mu nnyanja yani ya Kabaka. Mugituume ekintu ekirala ereme kuttattana kitiibwa kubanga esembyayo akayanja kaani ka Kabaka. Munoonye ekigambo ekirala. When you look at that place, bwewetegereza ng'otaddeyo omwoyo, si bino byendabye nga byolabye. Mu kifo ekyo mulimu ebintu ebirungi. Ekinyonyi ekikiikirira Republic of Uganda ekyafunya independence ngaali erina obutuuze kayanja ako. Kyekifo kyokka wano mu Kampala mukimanyi nti ne ekya-attracting okubaawo kwa ngaali. Ngaali ekinyonyi ky'eggwanga weekiri. Ate buli woolaba ngaali nga waliwo peya teebereza nti erinawo amagi gaayo geekuuma. Kitegeeza ekifo ekyo nga kiteekeddwa bulungi nga n'obuzinga obwo bulabirirwa kyalibadde kisobola n'oku-attracting ekinyonyi kino eky'eggwanga ne kibeerawo. Era weekiri awo mu kazambi mwe kirya ekinyonyi ky'eggwanga. Bwe weetooloola flora and fauna can even flourish on this lake. Ewantu ewatali habitat of birds mu kibuga wano, ewantu ewatali habitable for birds, n'ebinyonyi byadduka. Bw'olabanga ebyaddaladdala ekifo ne kalooli zikiboola. Can you imagine? Akayanja ka Kabaka katuuse ku level nga ne kalooli ekaboola. Ne kalooli ezaali baddawo nazo kati zikaboola. A place that could be a habitable place for flora and fauna, birds, good vegetation, a selfie venue. Obwana obuwala we bugenda Obuganda obulungi ne bwekubya ebifaananyi. Kakati waliwo kazambi. Can you imagine? Kantwala akadde kano okubatwala kayanja ka Kabaka. Tulambule ne ku mazzi ogalaba. Amazzi oba gakala ki? Mulimu oilo w'emmotoka. Yingi ne bazitumululira awo ne bayiwa oilo. Buli alina bagiyita nawulireyo ku CBS radio ya Kabaka nga balina eddagala erikendeeza toyiri balanga DX4 nga n'eddoboozi ddene. Eddagala lyonna eriyibwa mu toyi ekendeere. Kasitema lokendera n'ebiddagala byonna nga bikkira mu nnyanja ya Kabaka. Ebiwuka ebigobeddwa eno na gye Muzimbi Arcade byali baddaawo. Omuntu yali tutta akaseera n'agenda nga n'ennyanja eyo osobola okukolerako lisaaki. Kyabugagga nno kinene kye mutalaba. Kakati mmwe Abaganda abasiru benjogeddeko. Abaganda aboogerwako mu Bayibuli abasirusiru. Ti Baganda ba Katonda omukusirusiru bwakkutta emmere abatakyajjukira lunaku lwankya. Bali mutweko baawo waggulu. Abakungu betwagala bita abakungu. Yes, bazimba. Bayina ebyaka waggulu awo mukolawo ki bakulu. What are you doing there? Kati mwagala Kabaka afune ekisero n'ekitiiyo ajjago. Ssaabasajja Kabaka asiimye n'agogola ennyanja ye nga wemuli bakati abamyuka bakatikkiro Katikkiro tusobola omujjamu ne tugamba nti yeta eyo emirimu ayinza obutagikola. Abamyuka, omumyuka asooka owa Katikkiro, omumyuka owokubiri, mumyuka biki? Biki bye mumyuka Katikkiro? Biki? Kiki kye mukola awo? Ddala omukungu omumyuka buli kifo kiriko omumyuka wa Katikkiro. Kunywa mmindi tewali kirala. Kunywa mmindi kweremeza mbuyinza, kufumbiza abaana bammwe mu bantu bali mu Buganda Land Board Limited, nayo limited ekuuma ttaka lya Kabaka nga bannaye muswaza. Kati Ssaabasajja Kabaka ayina bakiyita ajja kusiima atandulule ku bigere bye nga bwe yasiima n'agenda akima passport nga muli mu kusala ndongo n'atambula n'agenda ku internal affair. Omukungu obwa Kabaka, one of the greatest kingdoms in this, yasiima neyeevuga mu mmotoka n'agenda ku internal affair. Kakati tulinze Kabaka asiime akwate ekitiiyo n'ekisero ajjayoole pupu wammwe mu nnyanja ye. Bwe ndowooza ekyo kye tulinze. Kale ebiri balibwako ku buswavu n'embuto zammwe ennene ezijjudde
okulya okwerere Bible beita abasirusiru nti omusirusiru gwakuta emmere tajjukira lunaku lwanja abaweereza kati emisaala emmotoka ennambe eziriko ebigambo ndi mukungu wa Ssaabasajja ow'ekitongole bwekiti nze wa Heritage kati ow'ebyobulambuzi oyinza okusanga nga ssaawa eno yawandiise dda requisition asaba mmotoka mpya yawandiise dda byajja okwetaaga mu 2025 okusobola okuyimirizaawo Bwakabaka nga mulimu emmotoka empya mulimu amafuta mulimu ate yawadde dda Kabaka n'amusaba ngenda kuwasa sebo nyamba ngenda kuwasa abakungu beetegekera embaga y'omukungu kisoboka nakyo nga wali omukungu agenda okuwasa n'alibadde ndowooza nti embaga zammwe mwali zikoledde kayanja ka Kabaka bwe nalirowoozeza ne katimbibwa konna ssaawa eno biseera bya nnaku nkulu kalibadde katimbibwa omwaka omupya walibaddewo kati ssaawa eyo amaato g'empaka nga bwe gaaliwo ku biseera biri sporting was here ebyaddala ddala walibaddewo amaato g'empaka walibaddewo zipline baziyita batya ng'osiba eno ne weevuga layini zezo eziyitawo n'ogenda nga walibadde ssaawa eno omuyimbi Nakinko Omuganda Mwami Sali Bebekulu Mwami Mayanja Kamiliyoni Namubiru nga bwe baba bakola video zaabwe bazikolerawo esente ne ziyingira kakati kyekiriwo kupama mu nyanja ya Kabaka tewali economic activity kati Pupu ali kulya ataye oba wa myaka emeka kati yavudde ne Pupu yekyayo okukirya wazi ku ntobo kati ali kungulu ataye mulinda omutanda akwate ekitiyo asiime ave mu lubiri lwe Emmengo mulyoke mutireti ne mulete kamera za BPS Telefina ne CBS emanduso eyabavubuka ab'omulembe omutebi kati eyabavubuka ab'omulembe oguliko mu mandusa ki Premier League emanduso ya mukuba nyimba bwe muogere ebyekisiri bwe mukolawe muti seriously can't you take time mwabaana abali eyo ne mubulira ku bakungu abo be mutyanga Katonda obwo busente babasasula musobola obwekolera abamawuli mwebereremu ne mukkirira wano ne mbako kye mukuba BPS Telefina eraga nyanja zabala ewasudiru wanyirira ewasudiru omuyindi emunyonyo wanyirira atenga nayo nyanja ya Bwakabaka abayindi n'abagwira bo babakwasa wanyirira baziyonja bazikola ki kubanga bo bamanyi value kakati eri wano wakati the biggest man made lake in this abakungu abakulemberako Ssaabasajja Kabaka mulinda asiima akwate ekiti yajayonje enyanja ye mu mwaka 2025 mwetaaga miggo nze bwendowooza yenze kanka kabwentyo bwendowooza sagala muntu yenna agamba nti nze bwentyo bwenkola ki bwendowooza kakati nga temunaba kuswaza Kabaka waffe mbalayirira era ngamba koolako mbegayiridde mbalamira bwe musanyawo Bwakabaka bwaffe tetuliiwo bumbusanyawo tetuliiwo kamba twale kayanja ka Kabaka tuseeyeye mulaba omutindo gw'amazzi oguliko ne byenjogera bebitono kubyembalazeeko mwongere mulabe ebirala nayo kayanja tunyumizeyo ku mboozi 2025 mukyuseemu